weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera programu wewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one. Pakwaga bannange nyonyonyo. Kati ku Baba TV okwo kuliko program bagiyita wewunyisa omwagalwa wo. Kati leero bangambye mbu yeggo omwagalwa waffe gwe tulina okujja tusiime. Negolooza ani Antony? Ye omwami muduumi omu bw'ati. Kati omuntu ono ngenda mukuteera ku ssimu kuba naawe kyemmanyi wandyagadde omutegeera. Taata ani jjajja alowooza omuntu bamuyita ani? Muduumi. Abeera wa? Mu Kiduumi. Wewe nakwana banda bikiranga abatalina magezi naye bategeera. Tugenda kwolekera programu wewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukume kuwate rwenda. Okay. Kati obadde ogamba bwentuuka mu kasenge? Ntuuka mu kasenge dali nga mwambuka waliwo ekibuga ekiriko New Hope Primary School. Kimwambukiramu. Nkozi kasenge oba oyisiza nakawuka? Abate natuuka enakawuka wala nnyo kateeka mu kikajjo dali nodda kasenge. Waliwo ekisooka kiriko Miracle Center kasenge. Waddaka wekitako nekitako ekiriko New Hope Primary School New Hope then okwata kukigenda ku New Hope. Enkuba eri eno yo wagitegeddeko? Nazimanyanga mulabye. Nyingi nnyo. Nga mulabye. Ate kumpi. Nnyo era tugenda mpola. Saasidde eri ba mikolo. Kubanga kwena enkuba. It's not a problem kuba si egwagireese naye just ngamba oba bo bakikoze batya bwe babanga bategese nga biri bwerwe enkuba nyingi baba balina okusooka ne bagirindamuko. Kati tuuke tulabe embeera. Katula nimba mutuuse mu kasenge namubuuze wanzeeyi muduumi. Ogambye tutuuke mu kasenge tawuni then tulabe essomero kwe tuwetera. Ekikuba ekigenda ku ssomero ku New Hope. Awo nemba mubuzzawo nawona byewammanyi. Kale tetubanga twabuze. Nakawuka ensabu wala gye baziika rediyo wala. Buza bayi bateekawo buteesi kapande kaabwe. Ngambye oli mukinawa ndabye ekikajjo. Bamukirira mu kikajjo ate mu kikajjo kasengera era ali kumpi omuba mukirira bikiri namuteeka senge. Kale genda wembeera nga mwambuka nga bagenda nakawuka netemuyo. Kale katumale okutuuka wali eri. Nza mukwano neyanziride. Kale Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukume kuwate rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabu surprise. Hello. Hello? Tuwese kushikana ku New Hope sa? Wetuwese primary
ya New Hope Primary Kasenge. Okay. Then twambukire ddala kati omukwambuka ajja kusangira amakubo abiri muleke ligenda ku New Hope. Then okwate lino eddala awo waliwo engeri y'akasaawe twakakati awo simanyi nnyumba mmeka ziri olw'ebbanga lyemmaze waliwo ennyumba ennene oba nzikuweereza ekifaananyi eyammwe bwefaanana ya kati mpereza kale ewammwe so bwe nkwata lino ng'eriri kasaawe ngenda straight mpaka ku nnyumba then ogenda kati woba oli kasaawe kennyini kuba erigenda kasaawe waliwo ennyumba ennene gy'osookerako kyemmanga eyo ewa Muzeeyi Mudoomi wanje ewa Muzeeyi Mudoomi kale kati then nja kulinda sooka ofunewo ka space ndyoke wali ntandike kubeera mba nyina okukubira kati sooka omalize omukyala kyagamba kale mujebaleko bannyabo lino lyerigenda ku New Hope eryambuka lyerigenda ku ssomero lino lyerigenda kasaawe lino lyerigenda ewa mwami Muduumi tweyanziza kaakati sweetheart ku kyalo kuliko emikolo ebiri ndaba tenti wabiri enewe katubuuze tufune gye tukyukira tubuuze ewa mwami Muduumi kubanga tuleka tuli kulekayo alinaanya akasaawe tubuuzaako ewa mwami Muduumi wali ewali tenti eri ewa Muduumi wennyini we wali tenti waliwo eziri ku mukono gw'eno kale tweyanza wano wakakebe kale bambi tweyanziza bambi tetugenda wakakebe kakebe naye yategese omukolo ne mwami Muduumi luli we tuyitiddewo tenti zibaddeyo naye nga bakomyewo oyo bweru etujja yiya bwe tugenda tukulekeyo eno ffe tupaakinge around here tusooke tubassa akasiriso singa akabina akatunuddeko mu kkubo n'ofeesingako eno ffe katulengerere wano dansi nyabo gyebaleko kale wewane wa mwami Muduumi kale mugyebale kale otutegedde totutegedde kyekigenda mu maaso waliwo like Thanksgiving ya jjajja ali munju omukolo gutandise oba ffe tukedde nnyo tukedde okujja ku mukolo naffe tuli bagenyi be atubadde tumanyi munaamuleetako ebweru bajja kusaameka at 2 then bo baba barwaninga mpaka saameka ekyabo tubadde naffe ffe tubadde tugenda kukwata pate waliwo bya mirundi ebiri kinaki waliwo birthday ne Thanksgiving kati musooka mu Thanksgiving kati ffe mututadde muki mutwagala muliwa okay nze mbadde ndabanga mmwe abakyetereeza ne tugoba tulindemukko dakiika nga 2 kale then tuze kolera Muzeeyi surprise anti toyogerayo naye nenjagala mbuuze ku ggwe nti olowooza ffe surprise tugireetere mu paati ki okusaba kugenda twala bbanga ki like ffe nawe webali tetulina buzibu
naye kyembuuza like okusaba bakubeeramu for how long? Tukugenda taking a longer like an hour. Kubanga service tegenda taking a longer. Kale naye kati anti gwe boddayo wali ne bakubuuza ate abo abali mu motoka gwe bagamba bazze kukwata pati ba video coverage. Okay, thank you. Katulindemu katini wano. Hello. Hello. Wanje? Best friend wange ayagala kuyimba nange happy birthday. Kinaasoboka kitya? Hello. Wanje? Best friend wange ayagala kuyimba nange happy birthday. Tuli bagenyi ba mwami Mudomo. Tuze kwata mukolo. Kale naye gye bali. Obadde ogamba mukwano? Yeah, best friend wange ayagala yimba nange happy birthday ku taata kati nze nsobola okukikola nze nekkubiranga kwali. Naye onaaba setodde. Obalaba? Mbadde owulira kyonna ekinajja anti mbadde naye kyonna ekinajja kati obwa bize bukoma bugenda mpaka nga mu bbanga ki? Nza kugamba kubanga leero Friday ate weebali kati nja kuguma njogere nga wensabe excuses bayombe jaga nti nja kubeera setod tebayombe ndakuba bijagenda paka kino weebali olunaku lwonna. Kati nze bana eno bali kwetegeka nze mbadde nsobola okukola kati surprise right now nenvaawo naye bambi engeri enkuba gye badde etonya bali mu kusetinga bupya ate kiba kinyuma nnyo nga basetinze abantu ne bakomawo ne batuula mu butebe bwabwe ate kati ku programu yaabwe kuliko budde wanje bwekibate kikumalira budde anti obudde bwandibedde awo era mba njagala ekintu kiveemu kinyume taata ekinaamunyumira kyonna kyosalawo kitsoke katugumiikirizeemu bamale kwesetinga bulungi kuba bali kuddamu kutegekawo then I will let you know. Tulokalire tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze kale nafo basanga kale munange mulaba yakumpa kuhaga banange nyonyonyo Nyada. Mwemutya. wanje Mwemutya. gyetuli Mukyatudde. tukyatudde Amina. Nakwe eno. Gyetuli. Muli bulungi era dde nnyabo bulungi nnyabo sibeeta nno nnyabo era dde ssebo sibeeta nno ssebo bulungi ssebo era dde nnyabo bulungi nnyabo era dde nnyabo bulungi nnyabo. Leero surprise nkoze ntya munnange baŋŋambye waliyo omulungi waffe ongoberera nnyo munne bange waliyo omulungi waffe omwagalwa omwami Muduumi ne ŋŋamba nasoose nno okubula n'enzira ne bandagirira nti weewali naye era kyabadde kirungi nomala okubula n'ogendako n'awalala naye n'olabayo naye ndabayo era ekyalo nkirambudde naye ng'oli bulungi ekimala amiina tukyebaliza Katonda. Akokulya nga kano nkalaba naye nze omuntu ng'akokulya bwe nkaleese nze omuntu ontegedde nyinza obunamutegeera bulungi naye kasita ntegeera akokulya otegedde nnyo akokulya munnange nyina omuntu eyantumye nzije nkukyalireko naŋŋamba ku kyalo ekyo nampa endagiriro waliyo omwagalwa w'abangi omuntu oyo munnange
yankubira essimu nga tukola ffe ku Baba TV. Baba TV ogimanyi? Kati ku Baba TV okwo kuliko program bagiyita weewunyisa omwagalwawo. Kati leero baŋŋambye mbu yegwe omwagalwa waffe gwe tulina okujja tusiime. Naye golowooza ani Anthony? Kakati kyesina kyenfaayo oba ani akutumye oba ani akutumye naye yakugiza eki akutumye ate waani ate n'akugamba erinnya ate neyali eryo yegwe ye omwami muduumi omu bw'ati era omu taliiko mulala teri amwefaanaanyiriza ye muduumi kyakoze agenda azaala abaana nabo nga bamuduumi nga nabo be bamuduumi naye ffe tuzze tunoonya origino leero gwe tujaguliza amazaalibwa ge leero nga waliwo omu bw'ati gwe tulinayo goyinza teeba nti yoono tewali. Waliyo omusajja naye bamuyita muduumi. Waliyo omusajja amuyita muduumi abeera wa? Abeera mu kikajjo eyo. Mu kikajjo gye tuyise nga tujja ng'osuubira okuba nga yatutumye okukolako ka surprise. Naye bamuyita muduumi. Tuleeteyo bali gwe baleke baveeko bali kabasitule anti basitulira omulungi naye munnange gokyebyo ogambye muduumi ali awo mu kikajjaawe g'osuubira naye nga nze bannaye nange laba bwe njogera ebingi nga sina kugamba na ku linnya lyange nze nakawombe Shifa Hope. Waliwulyako erinnya? kulaba kibi kukaddewa kuno obukadde obujja bijja bikikwanawo ekiti nga kiyitirako nga kigenda. Babadde baŋŋambye nti nsanze n'abo abaana awo ne baŋŋaze kuziniramu. Muli redde? Muli redde? Omuteebereko teri kuteeberako naye mpozi okujja mujje muveeyo mujje naye teri kumubbirako yeteebedde ddowuwe mujje munnange tubadde weda tulinze tugenza olaba temutuula mu butebe tewali tugamba ffe katujje oli omwagalwa waffe tubaveeko singa muze yadda wano tewali buzibu kaddire eddala wano ye wano omugoli byebyo kati munaye ng'omuntu akuŋŋambako naye bambi akuŋŋambyeko ebirungi bingi nti okoze ebirungi bingi ate tobikoledde ye yekka oyo eyantumye nti obikoledde abantu bangi kiyinzika okuba kituufu si kiyinzika okuba ekikulu si gwe kwetegeera nti nkoze ebiki b'obikoledde babitegeera nga okyebaliza. Kati omuntu ono ngenda mukuteera ku ssimu kuba naawe kyemmanyi wandyagadde omutegeera. Kati omuntu ono tusooke ye tumubuulire gwoteebye mubuulire gw'olowooza nti oba oli awo ono ali mubbirako bannange gw'olowooza taata ani jjajja alowooza omuntu bamuyita ani muduumi abeera wa mu kiduumi. Owulidde mukwano? Halo wanju? Yes. Omutegedde? Halo? Taata. Wanji? Mukama yeebaziwe. Aba tofaayo n'oba osuubidde oyo tofaayo. Ate nno okusuubira oyo weebaze Katonda kubanga ebirowoozo ebiba bimanyi nti biyinza n'okugweyo.
Ina mkama mulungi mukama yebala okutuusa ku myaka 9 ku birthday to you Taata, ku birthday amazaalibwa amalungi. Eyo ye mama wange ye Branina. Ye Branina. Ate ni mama wange naye yani Ye Branina. Nalwanga. Okay. Sesimye okubeera nga nina mangi. Wesimye nkwegomba nange. Hello. Hello, happy birthday Taata, happy birthday, happy birthday Taata. Akugambye happy birthday. Birthday webale nnyo, webalege, bano abaana abatategeera ebintu babireese. Mala bagambye mbekoli babuze ne bajja eno. Wekwateko munda akalimu. Nebalize kubayimiridde nange neyanze okwetikka. Webaze muzeeyi gwe njagala twebaze towebaza ffe. Soka naawe omuwa obubaka kubanga watulaba ku Baba TV ffe watugamba daddi wo ye muzirawo nawe yagadde alabikire mu show yaffe. Muwa ensonga zo ezo lwaki. Agateye muduumi mukikajjo nange nze muduumi tafaayo. Kata nkwagala nnyo nga okimanyi siba nakyogera. Nkwagala nnyo kibadde kirooto kyange najagala nnyo olabikire ku TV ate olunaku lumu nga nze nkikoze ne baza Mukama nti kituukirizza kibadde kirooto kyange. Nkwagala nnyo ne baza Mukama akukumye okutuusa ku myaka 9 bannange Mukama mulungi. Mulungi ddala. Webale tubeererawo. Webale byonna buli kimu kyokola. Webale okuwagala, webale okusinga byonna webale okunjagala. Kuba nawe simanyi onjagala. Ate naye simanyi onjagala. Ate omuntu bw'atayagala nnyina ayagala ani? Webale nakwana bano bandabikira nga abatalina magezi naye bategeera. Taata agambye maama we yebale kwana abantu nga ffe tumulabikidde nga abatalina magezi naye tutegeera. Muyimbire mwakayimba ka birthday. Muyimbire mwakayimba ka birthday. Okay, so can you sing with me happy birthday to my dad? Okay. Let's sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Dada. Happy birthday to you. Sing loud, sing again. Happy birthday to you. Happy birthday. Can you sing happy birthday to my dad? My dad? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Daddy. Happy birthday to you. Omubuulizi munange olaba nange nina maama wange yatumye ababaka aba TV. Kwegamba okutuma ababaka abalina amagezi kitegeeza naye alina amagezi. Si weewaawo. Owulidde taata kyagambye? Agambye atya? Agambye okutuma ababaka abalina amagezi kitegeeza naawe olina amagezi. Olina b'otumirako mukwano otumireko. Nsabye nno banneiba okunkendeereza ku bidengo ebyo bye muwulira babikendeza lwakubanga okusobola okukola ebintu bino biveemu bulungi. Ne mbasaba eddakiika nga ziizo. So kati obubaka obusiibula. Tatange omwagaliza akayimba kakatayi wa superhero. Tatange superhero wange. Kanene taata yoma superhero. Kankuwane kubanga kikuganira superhero wange.
swaziniga bamutinda bangi bamuwana alina bangi bamuwana alina maanyi taata wembalabala byonna byonkoledde swaziniga omusinga ssebo owulidde omwana bwakuwanye mamiwo bambi akwagala nnyo abadde nga akuŋŋambako ebirungi bingi era kubanga njagala mu bikolwa newaba takyogedde ntomuwaddeeko kamumuweeko naye kale kankwene ku mami mami kwatako kano kati oyogerako ne mami wanji mnyazaala wanji nyazaala wanji mukuumira ddala emyaka 9 mingi mukama naawe akumpeera omukisa amiina nkwagala nnyo 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 amiina nnyo mukaamu unyazaala nyazaala omulungi kale kale byonna bambiri omunkolera nsiima mwebale nnyo 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 buli kimu mumanyi nze mmwe muwenze amiina mukama bampere nnyo amiina kale mukwano ndooza tukusiibule olina ekyogamba leka ntumireko ntumira bato bange bonna sikuwulira tebakuwulira nti wanje ntumira tata wange mama wange bato bange bonna bakulu bange bonna bato bange ntumira nnyo 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 agi mutumira wange nsusu baagala nnyo n'abasigate bonna bonna baagala nnyo abaana bange omwana wange bata baagala nnyo 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 n'abaana gyange andi jeni eyidi annange bonna baagala nnyo bali kubeeranga ku saidi yange mu nsonga zonna okuba nange nkwagala nnyo neyanza bambi neyanza omulimu omulungi gwokuza kibadde kirooto kyange neyanza mukwano amiina neyanza mukama akumpeera ennyo omukisa neyanza bambi nkumira byonna enkuba bisooto biki neyanziza nga tujja wa mulungi waffe neyanza tange yebala omuleetera surprise tatankubuulire nkwagala nnyo 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 munsi nakyo kyasinga okwagala mu nsi muno taata wange alisobola mumugeraageranya kintu kyonna kwagala nnyo taata wange kale mukwano tweyanza katukusiibule munange omwana yatutise obubaka era naffe netubutuusa era dde nnyabo bulungi nnyabo sibeeta no nnyabo naye nga bambi mu byonna nti akwagala nnyo agambye katono nnyo tekamala agambye happy birthday tewaliyo ekijaki kimala ku nsi ekyo kijaki tekiriyo wabula muno kyakuwanga akwagala kyekigiraki kyekimala kale so taata osanyuse osanyuse nyinza okubeera nga sirabika naye bwentuuka wano wentuuse mba natandise dde okugiraki okusanyuka amiina ate nga nnene olina gwe bootumirako nga gwe ab'okutumira abadde omu ku abo ab'okugiraki ab'okutumira naye era mugambe nti era mutumira nagamba nti mutumire nebesigamba ndowooza nti kuba taliiwo naye era azze atuuse atuuse ekyo abikoze etaano ng'abikola era nze kuno ku kyalo ndyo ku bantu abatumira ababifuna ebyo amiina tukyebaliza katonda yabikola bambi tukyebaliza katonda ekyo yebale musumba mubulizi
onsonyiwe olwokubanga nkwagaliza busumba ndowooza kyekyo nakyo kiyinza okugira ki okutuukirira kiyinza okugira ki ntuukira kubanga kyenkwagaliza kale nno nze neebaza Katonda oyo namuzaala ate nga ye maama wange maama wange gwe namutumamu erinnya eryaki erya maama kwegamba ankoledde ebyokunzaala obubonero obulaga nti anzaala emirundi miki mingi era obwo oli nga si yakuzaala engeri yakolera ebyo eyinza okuba enki eyinza okubeera enzibuzibu naye nze akinkoledde emirundi egisukka gumu si kwawulamu nti bansenereko yenankanya baleeta bulesi nze wano nengira ki nesena bwemba njakadde nga Katonda yawadde omuntu omulala sigamba mwebali wano wesisinkana naye nze museneddeko nga tewali antegedde nti bampadde buwi nebantegera butegeezi nange nti andiwa ddala olaba mbeera negundi oyo olidde kale nebaza Katonda kubanga yampa mmange yampa omwana wange oyo nembeera nga ankolera nga bwenjagala mwana wange oyo maama wange era maama tali wano ali eyo ali ewaweeru naye nebaza Katonda ngaali bweru byakola nebyampeereza ngaali waweeru eyo byamuki byamuwendo nammwe bwemubeera nga mbadde mufiisi zakaseera akebaza Katonda mumwe neebalizaako olwokuba nga agira ki andabirira omu ku bantu abategeera nze neebaza Katonda kubanga nfunye abakyala abasukka ku omu naye omu ku batono abasobola okutegeera abakyala bange nti baki bannyina omu ku batono abalala bagamba maama wagundi naye ye wabula nti ate oba oliawo n'amuzaala naye bwatyo bwafaanana amanye abaana be tadda mu kubasosolamu nti ate ono ye mwana gundi ate ono nyawo webaleke webalire ddala kiyinzika okubeera oba oliawo singa tayinza kubikola ebyo singa atuuka ewoono namusinkana nga mukalu naye olwokubanga amusinkana mugonvu era nga amanyi okuza era azza amanyi mwana era namutwala nga mwana omulimu agukoze webalire ddala tukyebaliza Katonda amiina naye kwegamba naye nanfuna agazina kubanga ne waliwo amukubira eŋŋoma obuki obulungi eŋŋamba waliwo abalala bali awo beeka ali awo Beka yagenda kuyimbiramu akayimba yetegese dda tezita muno naye wali woliawo tonatuuka simu oliddawa simu ali ntina simu naye wuuyo ali mu botusi nibwoba mu botusi kiri okay ekyo kikanga era nange ngenda kuyimirira obwedde mundaba naye lwaki taata tebakuyimbiddeemu akayimba betegese baagala kuyimbiramu akayimba nange mbaziniremu kale teekayo okay mikwano omulungi atuba ku Baba TV yes omulungi atuba ku Baba TV nyonge bajjukiza amanya nakawombe Shifa Hope kulwabazira baffe nkubuuza ani hero wall nako lwaleo tubadde bagenyi wano ne daddy waffe omwagala omulungi ebigambo bambi atubuulidde agambye tekiri ku birabo bino kuba omwana abimuwa bulijjo ne akyebaliza Katonda nti si buli nnyumba nti babifuna
naye bambi ebigambo ebyo omukwano ogwo ogw'omuzadde omuntu yenna taking omuzadde we for granted nti ne bwe sifaayo ndaba daddi wange byonna byabirina bikola mukwano tulaga abantu baffe omukwano tubalage laavu nga tukyabayina ebigambo ebirungi bimugamba omugambe daddi nkwagala nnyo daddi I love you ebigambo ebyo birina engeri gye bikakkanya omuntu mu mutima birina engeri gye byongera okuwangaza omuntu ku mutima n'arestinga ng'ali settled naye bakanagamba wow abaana bange banjagala mukyala wange anjagala mikwano gyange ginjagala nkibagamba buli budde bw'oba oyagala okwagalwa siga okwagala bw'oba oyagala okuweebwa gaba bw'oba oyagala buli kyokola ensi yeetoolola eti kikuddira in return so katufunewo abaana ba daddi bamuyimbira akayimba daddi superhero buli amanyi ti mwana wa daddi tugenda situka kwatamu omulabye taata omanyi nti ansinga amazina galemanze abakulabisa emyaka awo emabega awo nga 25 awo emabega dansigo wali osomba akaseera ako amina naye okyalimu osombye dansi no buli omu nakkiriza kakali ali nange njagala basime nga ndaba kitu okay muli ready okay mujje mutuweemu omu ku mmwe adreya tweyanjulira tubuulire essomero gye muva amannya mbajjukiza Nakawombe Shifa Hope kula surprise your loved one gwe waŋŋamba nti ewali omwagalwa weŋŋenda nti Shifa nja kusiima maama neighbor wange mukwano gwange like anyone gotulina n'ogamba banne singa teyali gundi mbulamu oba nandibedde ntya so yeno programu yaffe ennungi etugatta n'abantu baffe etugatta okwagalwa kuba kwagala so katune mwana muwala ono atweyanjulyeko atubuulire kye bagenda okukola then olumaliza ngenda kuba nze nga nsiibula nyongera bajjukiza enamba zaffe Hope Shifa bangi abaguddewo fake accounts abeyitanze ku Facebook bajjudde buli wamu business ngikolera ku namba ya simu gikoppe bulungi sikolera business ku social media koppayo enamba nga nze agyesomedde n'omumwa gwange mukwana abantu bangi bababbye recent waliwo babbye sente nnyingi ng'agamba ye Shifa mbu naye abikolako ne babba ebintu by'abantu eri plus 256 702 56 21 57 oba plus 256 782 10 15 69 ze namba zokka ezawewunyisa omwagalwawo kwe tukolera abantu baffe mikwano ze namba ku screen amanya My name's Ichlet Janat Queen. Queen, yeah? Okay, I'm humbled to be next to the Queen. Thank you. And I'm from Golden Fountain College. Okay. Home 2.
Form 2? Yes, I would like to welcome you all to our beloved birthday. And we are so privileged for your arrival here. So we and our group members, we have come here to celebrate our grandfather's birthday. Okay. So feel at home, feel happy. Thank you. So it's your time to entertain. You call your colleagues. Okay. Then you can go ahead. Golden, come entertain. Golden? Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear father. Happy birthday to you. Happy birthday. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear daddy. Birthday, dear daddy. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazaliwa malungi. Amazaliwa malungi. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazaliwa malungi. Amazaliwa malungi. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Tubaniriza mwenela tweyanziza okujja ku mukolo guno ogwa taata waffe asinga. Kansubire munyumiddwa pati ya baana baffe okutuyimbiramu. Kati tukikubireko mu bugabo ekyo. Kati ekiseera kye tutuuseemu kya kusala keeki. Naye mbadde nsaba ffenna tuyimukeko tumuyimbire ku kayimba omwagalwa waffe. Bebi waffe ow'olunaku. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday, dear daddy. Happy birthday, dear daddy. Abalabi ba Baba TV nga tweyanza okufuna obudde obutukyalirako era ntumirako mama wange ebukerere, tumirako sister wange Namugongo. Hello, it's me, your sister. Also ntumirako essomero lyaffe, tweyanziza nnyo okutuyita mu kino ekifo. Kansuubire mujja tusupportinga n'abayizi. Ntumirako Masa Dominique HM waffe owa Golden Fountain College e Nateete. Tumirako ne class kye waffe Tia Betty owa Entrepreneur. Webale nnyo tukuza, webale nnyo tusomesa, tukwagala nnyo. Nebaza abalabi baffe aba Baba TV abagyekuumiddeko abawagidde programs zonna including this program.
era nga taking eno chance okwebaza Baba TV okusupportinga this birthday bao era taking eno chance otumira ab'emikwano n'enganda abasomesa bange Master Dominic, Master David, Master Kato at Golden Fountain College, and my parents, my grandma, I love you so much, my mom, my dad, everyone, all my sisters, my brothers, I love you very much, including our coach. Thank you very much. Baba TV, mweraba, thank you very much. Okay, thank you so much. Omulala muwe. Baba TV, nkwagala nnyo. Era ng'essanyu lya maanyi okubanga Baba TV oli wano. Kiraga nti olina essanyu. Sikuliima ng'essanyu lyeryo. Nanyata Baba TV itageera. Yasema kwati enkoko kuno. Ya. Naye era ali mu holiday kirabika. Ha. Nyeze bannange. Ndaga kyekyo. Ndera ndajocha. Bannange. Mwenda Baba TV. Kansa ninga tozo ingato. Wabula nange bwendowooza atubengala tuziniremu. Ira. Baba TV checho, Baba TV checho, Baba TV checho, Baba TV, Baba TV, Baba TV, Baba TV, Baba TV. Nenga tuyanziza. Oli mufumbo. Ebyo mufumbo. Nja kunoonya. Ojja kunoonya oba onoonya? Oluusi. Oluusi oba onoonya? Mukama banga asazeewo. Olumu aba anoonya, olumu aba mufumbo. Era nga ngamba Baba TV. Njagala bwe nkoze wano busiimuule bye bakoze muteekeyo ebyange. Kale kati wo omwana oyo oba omukyalo ono. Era nga mbaagaliza obufumbo buki. Okay. Shifa. Nange leero nsanyusa nnyo kuba nti nfunye omukisa ogumulabako bulijjo mulaba ku TV. Ntumirako ababala ba Baba TV. Baba TV banange yamanyi bulijjo sikimanyi. Ate banange alina empisa ennungi. Mwebaza okusupportingako dadi waffe nakuza birthday ye bulungi. Kale like bingi ebitaliwo naye banange ate akisusiza kisosowadde. Nebaza mami wange nkutumiddeko yonna gy'oli cause singa sigwe singa siri wano. Kale mami kati mami munange yete yasoma nnyo. Kale mami, I thank you for everything you have done for me. I'm here because of you. Kuba singa sigwa nsasira school fees singa siriiwo singa sinasinkana ku anti sise. Anti Shifa manyanga naye nebaza olwakubanga byonna bikoze nebaza HM wange nebaza ne kochi zaake mwebaza bingi byakoze ku somero lyaffe ne byankoledde. Kale mubeere bulungi. Hello, I'm Jonathan Kawesa. Hello, Jonathan. Hi. I'm Jonathan from Golden Fountain College, the speaker. Oh. I would like to say yes. I'm here on our grandfather's birthday. Well, you know when you don't have your grandfather, you don't get that happiness. He doesn't tell you the stories that he used to do during his youth times. So I thank he's our grandfather. I thank God that he has given him life to reach the 90 years, because some have not reached. I would like to send greetings to my mother, Nachiwala Susan, my father, Kawesa Moses, my grandmother, Nachimoli Josephine. I would like also you to watch Baba TV because it's very good. Thank you. Thank you so much. Mbadde nerabiddeyo ono omuntu. Bamukujjukiza. Tumirayo kochi waffe atudde wali. Yebale nnyo. Yebale nnyo, webale nnyo. Webale nnyo kale ne kochi ajja tubuuzaako. Nsomyako omwami wange Kayemba Manda Deogracious. Omubwati. Timwagala nnyo. Tumirako mama wange omukyala Nabona Jane, tumirako taata wange mwami Jojo William Sawal Mudumi, tumirako basista bange mami mukyala Bone, mami Ray mukyala Chipapi,
Taata wiki kuli siyibula mwena abaana bange mwenna mbatumirako nze n'amakulu Rebecca nakyo. Hello abalabi ba Baba TV mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya Agnes Mudumi. Banaye twebaza Mukama olw'olunaku luno lwatuwadde. Tumirako sister ange Brenda e Kairo. Nentumirako Jenny e Kairo. Nentumirako mami wange ne daddy wange Bamudumi. Banaye tubaagala nnyo namwe mwenna abaze wano ku lunaku luno tubaagala nnyo Mukama abawe omukisa. Amanya Harriet Bukenya nga mbeera Nakirama Kasenge. Nebaza Katonda olw'olunaku luno lwatuwadde n'obudde obulungi. Nsanyukirako taata waffe olw'okuweza emyaka egyo 9. Bane tuli basanyufu nnyo olwa Baba TV okutukyalirako. Era mweyongere neera. Ntumirako mwami wange Edward Bukenya omubwati. Nentumirako abaana bange Christine Nakamoga, Winifred Nakanwaji, Kasozi Brian. Nentumirako Douglas Masengere ngali eyo ku Pride College Lungala Mpigi. Nentumirako muganda wange Salongo Semwanga ng'abeera Kasenge. Tumirako nnyo muganda wange Mukama akuwa omukisa. Nentumirako Nalutaya Betty, nentumirako Alima, nentumirako mama wange ng'ali eyo Bulemezi kyoli otya. Nentumirako mama Nakitende ng'abeera Kasenge, mama Abu, mama Mire muli mutya. Amanya nze Yakobo Semakula Zaake Mudumi. Twebaza Katonda nti nno taata wange awezezza emyaka 9 wamu nange nempeza emyaka 35 olunaku lwe lumu lwe luneeno. Mbebaza mwenna abatulinyidde mu bigere, abatulinyidde mu musaayi ne mujja wano eno okubeerako wamu naffe. Nebaza nnyo essomero lya Golden Fountain College. Bannaye mwebale nnyo abaana ba Golden Fountain College munda z'omutima ogunjagala kubanga mbadde nammwe okumala ebbanga ddene nnyo. Abamu mwansangawo ku ssomero naye mbebaza kubanga mwenna muze leero. Nenebaza n'abasomesa wamu ne HM wa Golden Fountain College, Master Dominic, Teacher Davy, Teacher Kato n'abasomesa abalala bangi nnyo. Mwenna mbebaza mwebale nnyo. Abazadde abali wano mwenna abantu abali wano mbebaza nnyo. Abantu b'ekkanisa nebaza nnyo maama wange omukyala Nabbona Janet okubeera nti neyanzaala ku lunaku lwe luneeno nga 27. Nebaza maama wange Nakyanzi Irene era nga musomesa munnange okuva mu Busabaninkoni bwe Nateete. Nkwebaza nnyo maama wange Teacher Irene kubanga bangi nnyo betukola nabo naye ate gwe n'ovaayo yadde gwe Mukama waffe naye nkwebaza. Nebaza omwana wange Namakula Gloria Zaake omu yekka bw'ati. Nkwebaza nnyo ebale kujja Namakula Gloria Zaake Saala. Abakristaayo abali wano mwenna mbaanirizaako abatulabako mwenna abali abo ku masomero amalala ag'enjawulo genkolako amasomero gonna mbalamusizza nnyo era mbebaza nnyo okwongera okutulaba era mwongerere okulaba Baba TV ne Auntie Shifa. Mwebaza nnyo okujja n'abeera wamu naffe. Noola n'abatanzi nkwebaza nnyo. Gloria Namakula Gloria Zaake Saala nkwebaza nnyo okubeerawo. Oyo mwana wange omu yekka bw'ati. Nebaza baganda bange mwenna abafubye okulaba omukolo gwaffe guno nga gubeerawo. Taata wange omwami Jujira Musalo Mudumi 18 nkwebaza nnyo okubeerawo. Nebaza maama wange oyo ekyamazima abonyeebonya nnyo nange okutuuka essaawa n'okubeera nga nkyaliwo nga nkyali mulamu. Nafuye nnyo okulaba omukolo guno nga gubaawo. Nsobola okwebaza maama wange maama weebale nnyo ebale ddala. Maama wange mulaba oyo yampeeka ku mugongo nga tuli e Mulago.
ekyamazima kyankabya amaziga buli njukira wetinka amaziga naye maama weebale nnyo maama wange oyo gemulaba afubye nnyo okulaba nti mbeerawo buli wenzijukira amazima gennyini okwetikka omuntu w'emyaka 20 n'omwamusa n'omujja kweno wansi ku kalina n'omwamusa aguluka ina esembayo maama wange oyo afubye nnyo nange maama weebale nnyo Mukama Katonda yaba akusasula naye nze sina kitawe kyakuwa maama kigenda kusanyusa nnyo kusinga ku ekyo nategese omukolo guno eno nga tulinze Ssaabadinkoni waffe Wenateete ntegeezeddwako mbu yafunye obuzibu yagenze kuziika bwebakuntegeeza kati ssaawa eno taata Mukama Katonda ayongere okutukuumira Mukama abawe omukisa mwenna amiina. Kiyinzika okuba ng'eddoboozi liyinza okuba ettono akantu ke bampadde okwogerako nga kanene naye mukanule ku matu musobole okuwulira. Agamu ku maka agalina ekkanisa mu nnyumba zaago ye kanisa yaffe. Neebaza ab'ekkanisa kubanga munkuumye nga tebiriimu kugamba nti oba oli awo osanga. Era tulowooza nti kiyinzika okuba nti waliwo ensonga ey'amaanyi ekyalembesezza Ssaabadinkoni okutuuka naye manyi nti yabadde wakujja era yamuyise. Kale nno njagala kubeebaza mwenna kati ntandikidde ku kkanisa natandikidde ku bamuduumi ssebo mubuulizi ku ludda lw'ekkanisa tolina kabanga konna woyinza kukafunira okuva wano nga tolina kyoyogedde. Era oteekwa buteekwa nze ndagidde neebaza Katonda kubanga nnyinza okulagira. Nze ani alagira omubuulizi omusumba waabeerawo naye neebaza Katonda nnyinza okumulagira. Katonda ampadde n'enkula bulungi ng'ebyo nnyinza okubigira okubikola. Obanga yabadde Ssaabadinkoni nga bwe yabadde asuubirwa okubeera wano era naye ngenda ne mugamba era mugambye yadde asakamugamba mulundi gumu. Naye ŋŋamba nti nammwe abasigadde abaana bange abazzukulu bange mutwale omutawaana ogwo okubeera nti mu kkanisa muntegeerekeka. Mwebale bannange, weebale kubakolerera. Kiyinzika okuba nti kiri kyazzeewo kubanga ekyesitaza tekiyinzika obutajja naye zisanze akireeta oba waliwo akireese oyo ekyo kigende naye kisinze gwe kigenda nange. Amiina. Kaakati kweno essaawa gwe ogenda okubeerako kyoyogerayo ne bwe kinaaba kitonotono. Abaana abateeseteese olunaku luno abamukulu omuduumi ne maama era nga tujjukira twagala n'okwebaza Baba TV olw'enteekateeka yaabwe okujja ku mukolo guno. Naye okusinga byonna Bayibuli eyogera mu Zabbuli ey'ekyenda mu lunyolo 10 ti emyaka gy'omuntu gy'emyaka 7 naye amaanyi gaweza emyaka 8. N'olwekyo muzeeyi muduumi kati ali mu bonasi kuba 7 yagikola ki yagisussa dda. N'olwekyo twebaza olw'okujjukira n'okuteekateeka abaana kwe bakoze nga bajjukira taata waabwe kubanga kiba kyavunaanyizibwa bwabaawo abajjukira taata abazadde baabwe nga bakyali balamu. N'olwekyo kikyo twagaliza abantu bonna okukola n'okusinga byonna abaana okujjukira abazadde. Ebyo bye byange. Mukama bawo omukisa. Gebateebye munnange bwotuukidde katukuwe munnaayo tuwe era gwe mwogeza agenda osembayo katukuwe obuze ku bantu
era nga bobuzaako tuli live ku Baba TV. Ne muzeeyi omweyo obugambo obwo bw'amazaalibwa. Neyanziza nnyo. Otandikire wano ku keeki. Okay, neyanziza nnyo bannange. Nebaza mwenna abazze. Nebaza mikwano gyange gyonna. Nebaza baganda bange abatubeereddewo ku mukolo gwa mukadde wange ono. Taata tumwebaza ne maama. Twebaza maama tukuumira taata waffe ono. Ebbanga lino lyonna lyonna. Kituufu taata awezezza emyaka 9. Tukyebaliza Mukama. Mukama yeebale nnyo. Twebaza ne bannange bonna baganda bange abadde mu mukolo guno. Abakuteesiteese nti beebale nnyo. Beebalire ddala. Nammwe mwena benna abagenyi baffe twebazizza erinnya Ssemakula Muduumi nga nange ndi mwana omu taata baazaala ne maama baazaala tweyanzizza. Taata obaka bwebo eno TV 32 inch gye bantiise ne bantika sukaali 25 omuceere 25 soda ne keeke bwebo obubaka bwe bantiise olunaku olwaleero. Okay banange abagenda tuziniramu mujje budde bwammwe naye nga mwebale nnyo mwenna abeekumidde ku Baba TV ababaddeko kuva gye twatandikidde mpaka wano we tutuuse okubanga tusiibula olunaku lwa Sunday saawa 9 ez'emisana Hope Shifa ku Baba TV. Ndibasanyu nga twewunyisa abaagalwa baffe mu bitundu byonna ebyenjawulo. Ffe tugamba ni hirowo ani muzirawo ani gwetuyanoga naye gundi yannyamba singa si yo oba kino nandikikoze ntya. Era nga abantu mwenna abakola ebirungi namwe twongera beebaza abayamba abasiga okwagala abasiga omutima omulungi abaagaliza. Tusaba namwe Mukama akibabalire in return abawe ekisinga. Tweyanziza nnyo abantu b'omu kitundu kino we tukoledde amaka g'omwami ono olunaku olwaleero. Tusiimye nnyo tusiimidde ddala. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Nsigadde ndina Kawombe Shifa Hope omwereza wammwe nga bulijjo. Genda ku YouTube teekamu weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one subscribing ate obeere ng'olaba nga bwe tukikola. Neyatutumye leero ali e Bulaaya era neyatulabira ku YouTube kwe yasinzidde okutuma Hope Shifa. Nyongera bajjukiza mwewala abafere abeeyitanze tweyanza nnyo tweyanzeege. Naye munzikirize nsiibule nti bye bye. Obadde oli mu kulaba Hope Shifa na Kawombe tusinkane nate.